kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obuwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazenegwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu. Abuterevu nnyo muge tufuna ye omuyimbi Pallaso yeetondedde Alien Skin akatambi bwentyo kengenda okubeera nga nkumalirayo naye nga nkusaba subscribe nga atannaba naawe atannaba kulekinga vidiyo eno genda maaso bwotyo obeere nga ogirayikinga. Kale kankumalirireyo akatambi nga Pallaso yeetondera Alien Skin. Oba okusonga kiri nja kubasiba musajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi. So kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obuwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazenegwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwimbi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mukuyita nnyo oyo nno ye muyimbi Pius Mayanja aka Pallaso kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga abwotyo omwewulirira kwa ke katambi ketukeereddemu akabadde kali mu kubeera nga katambula nga kategeeza eba nga kalaga nti Pallaso ye amaze okubeera nga yeetondera Alien Skin mu bubaka bw'ova okulabika nga owulira nti yeenenya nnyo olw'ekintu munnange kye yakola ekyogenda n'alumba amaka ga Alien Skin n'ayonoona byonna byeyasangawo omuli amamotoka nga kwogase n'enzigi amagiraasi ag'oku nzigi ago ge yayonoona. So avuddeyo n'abeera nga amwana tuyeetonda mu katambi koova okubeera nga abwotyo olaba katambi keeko nga bw'okalabye naye nga z'ensonga za Alien Skin ne Pallaso zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Waliwo ge twafunye nti bano bali mu nteeseganya era essaawa yonna ebandiba nga mwandifunayo n'akayimba nga kalimu Pallaso ne Alien Skin mu bufunze nga bakoze kolabo. Kakati no n'obwakabaka bwa Buganda buvuddemu omwasi ku nsonga za Alien Skin ne Pallaso ke katambi kengenda okuzzaako. Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyayogedde ku bano ababiri. Kankuwa katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Waliwo abayimbi omuye Alien Skin male Pallaso balwanye katono battingane. Lwaki ebibatawaanya tebajja wano nembayamba ne babitereeza? Kiki ekyo kibatawaanya ekibatuuka okwata ennyondooni n'amajambiya kati omuntu bw'afiira mu ntalo ezo? Ekyokubiri ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Bwe naagenda mu concert ye Alien Skin bayinza okunkubirayo ejjambiya oba ejjinja. Kiki ekibalwanyisa kyebatasobola kuteesaako? Waliyo n'abantu abalala bannya basobola okubatuuza ne baba tebazze wano ensonga ne bazitereeza. Amaanyi g'omuyimbi tegali mu ggaali n'akatono. Eggaali ge gabinja ag'abayaaye ge batambula nago. Amaanyi g'omuyimbi ga munnakitone gali mu kukuza kitone.
alien skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde endowooza. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka. Naye gwe baakubye naye wammamba ye Patrick Mulwana. Oli ye Mayanja oba erinnya eddala yaani? Pius Mayanja. Pius Mayanja kojjange oba Bangabi. Nti baalwanye era simanyi ebivvulu byayiise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Twagala kubalaba nga bali mu nnyonyi, bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu biti gye tubasuubira. Tetubasuubira mu bikonde, oba baagala bikonde bagende mu migwa beekubenga gundi bwe yeekubye ono Rickman nani ne grenade. N'ebyo biba byakusaagasaaga tebiina buzibu. Naye kati bagenze ne bawalamba amayumba ne bakuba mmotoka. Bannambi ne munkuka balwanira nze saabimanya na kubimanya. Bwe munaateeka okulwana mu kitone, ekitone kigenda kufa. Nyabo, weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone. Era abannabitone kambuye n'amagezi amala mwegendereza ebyobufuzi. Bannabyabufuzi babakozesa naye baakusanga olina ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba. Ne mugamba gwe weekulubeeseza ku bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo. Bo si be baakufuula ky'oli, gwe weefuula ky'oli ng'okuza ekitone kyo. Kati ate okikutte ekitone kyo kibadde bannabyabufuzi. Okulya eggi, okwesubya omuwula. Bw'oba oyagala enkoko tolya magi, olina okugatereka ne gaalula. Bakusanze n'amajigo kuba bakusanze olina ettutumu kyova bakwesibako. Okyali ku Mukutu Jika Media. Oyo ye mukulu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nno nga bw'otyo obyewulirirako. Agambye Apalaso ne Alien Skin bateekeddwa okubeera nga bakomya ebintu ebyokulwana. N'ategeeza nti famire y'Abamayanja famire ya bitone nnyo, famire erina talent etagambika, so tebateekeddwa kubeera nga babeera mu mivuyo. Naddala famire ey'Abamayanja, famire emanyikiddwa nti ye famire esibukamu endongo, ye famire ewaniridde endongo. Teteekeddwa kubeera nga benyigira mu ntalo za kubagana bukondekonde bwa kisiru, wabula babeere nga bakola ebintu eby'amakulu bye tubasuubiramu, ng'okubeera mu zibiiti nga bayimba ku stages eyo, batravelinga mu nsi ez'enjawulo, bakuba ebisaawe, wabula si kubeera mu ntalo za kulwanagana. Bigambo bya mukulu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Tegeezezza nti effujjo teririna bano buligenda kubeera nga libatuusa. Bw'atyo n'ategeeza nti bwe tebalina muntu asobola batabaganya, bwe baba tebalina muntu asobola batuuza wansi, n'asobola obbagatta, n'asobola obbatereeza n'obbabulira ekituufu kye bateekeddwa okukola, ye agambye yeeyamye waali ku bwereere tasasula wadde 10, bagende abatuuze era abatabaganye, embeera esobola okubeera nga bwetyo edda mu nteeko. So embeera bwetyo bweri asaidizeeyo. Kakati n'olunaku olw'eggulo omukulu ow'ekitiibwa Captain Mike Mukula yakyazizza abantu bano bonna. Yakyazizza Alien Skin n'akyaza Palaso, kw'ogasse ne maama wa Palaso ne taata wa Palaso mu mbeera ey'okubeera nga atabaganya bano ababiri. Era wetwogerera olutalo lwa Alien Skin ne Palaso lwandibanga essaawa yonna yonna lugenda kukoma oba lugenda kuggwa. Omukulu Captain Mike Mukula yabakyazizza n'asobola okubeera nga ensonga y'okubeera nga batabagana batereera ne bafuuka ba mikwano ng'alinako waagituuseeko. Ekitegeeza n'ebyekkomera misango gyonna egyaguddwawo giba gigenda kubeera nga bwe gityo agiggyibwayo bafuuke na ba mikwano. Twabadde tuli awo mu kasiriikiriro ak'amaanyi n'omukulu Dr. Jose Chameleone n'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abeera ng'ateekayo tweet nga bw'ogiraba we njikuteredde awo ku screen nga
ng'agamba ekituufu omukulu Mike Mukula kye yakoze eky'okubeera nga ayita Alien Skin ne Pallaso okulabika nga abatabaganya kirungi nnyo era naye akiwagira. N'agamba tawagira bintu bya ffujjo, tawagira bintu byakulwanagana mu music industry, wabula ayagala nnyo obumu, ayagala nnyo abayimbi bonna babe wamu. Era ye n'ategeeza nti singa enteesaganya zinaaba ziwedde nga bano bazzeemu ne bakwatagana n'embiranye yonna n'evaawo, yandiyagadde okulabayo concert eyawamu. Kwegamba Pallaso na Alien Skin ne beegatta ne bategeka concert eyawamu nti kijja kubeera massive nnyo, kijja kulaga obumu eri bannayuganda, kijja kulaga enkolagana mbayimbi eri bannayuganda bamanye nti essaawa yonna embeera esobola okudda mu nteeko, n'entalo ne ziggwawo, obulamu ne butambula nga muli ba mikwano ng'entalo muzitadde ku mabbali. So embeera bwetyo abweri side zeeyo, naye nga bo ba social media in-laws si basanyufu yadde n'omulundi n'ogumwanti nga bagamba olutalo nga lwanguye okuggwa, olutalo lwakatandika, tubadde tutandise okunyumirwa, violence ebadde efuuse violence, naye kaakati ate olutalo we mugamba nti mwagala bagatta, bo ba social media in-laws mubalese muti ababadde banyumirwa nga kwogase n'okupika omuliro mu lutalo. Kwegamba ba social media in-laws si basanyufu yadde n'omulundi n'ogumu, bagamba olutalo luwedde mangu, babadde balusuubira okutambula mpaka nga mu Gwomukaaga. Naye kati ate mbu Captain Mike Mukula yagenze byeyingizaamu, mbu yali birese ne bitambula, yandirese olutalo ne lugenda maaso, abayimbi ne beesabula, eno ba social media in-laws ne banyumirwa bato. Kwegamba embeera yo bwetyo bweri, ba social media in-laws si basanyufu n'ekyokubeera nga Alien Skin ne Pallaso bagenda kuddamu bakwatagane n'ensonga zaabwe babeere nga mwanatu abazigonjoola. Embeera yo bwetyo bweri asaidizeeyo nga bwotegedde, naye nga bw'oyogera kikwekyo genda mu comment section. Olutalo badde yagala luggwe oba obadde oyagala Pallaso na Alien Skin basigale nga bagenda maaso n'okwesabula? Tuwe endowoozayo butereevu mu comment section. Subscribinga, likinga video nawe atanaba mu comment section mwe tuba tuteeseza enteesa zaffe. Kale mubeere bulungi, mweraba.